waali, John waali, ate ne Charles Rwomushana. N'abalala bajja kuba batwegattako mu nsonga ezo ezibadde mu wiiki yaffe ennyingi ddala, naye nga njagala kusooka okwongera okusaasira mwenna abafuniddemu ebizibu. Nze Walusimbi Evans ogikutuusaako olunaku olwaleero. John, lamusa kubawuliriza. Bannaffe mwenna abatuwuliriza ku Radio Simba enkyaleero mbalamusiza nembebaza, nange mbasaasidde abafuniddemu ebizibu ate abafuniddemu ebirungi nabo nembebaza. Sebo munnange ati gwoli bafumbe abamafumbe bakojjange. Teri bamafumbe, abefumbe diririmu. Bw'ogamba nti abamafumbe gaba mangi diririmu. Oba otandise okuggyamu ekkazi n'essajja eriddugavu n'eryeru, ogamba buga nti abefumbe bakojjange. Ekyo mbassaamu ekitiibwa. Eno gyagenda sitegeerayo, sijja kusiikirizibwa gendayo. Esebo tuli bakojja abo bulijjo ddala kye kyennyini. Bulijjo n'otangamba maama mpeekaako nandibadde nkuweekako. Olimba nnyo era bwe tufuluma wabweru ng'ojjanga weeweeka ku mugongo gwa maama ng'ozannyamuukaawo katono. Kale Charles, lamusa kubawuliriza. Abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima olw'obulamu bwennyina, ate bukyaliwo. Nkimwebaza nnyo kukozi lwa kisa kye naye yonna gyanzigye lwenshama. Kati wano ndi wano ku Radio Lubogola Simba, empologoma ate nga yaddembe ne ku internet bakulaba. Empologoma ate nga yaddembe. Naye kakati obwana bwe nakula nabwo obungi bufu ate tebwasomoka. So manyi kye kitegeeza obwana obwo kubeera vulnerable. Kati nzibiriza amaaso nendaba ekiri e Gaza. Ng'obwana buli mu kufa, obwana tebusoma, obwana tebufuna ddagala, n'obulala tebufuluma kuva mu lubuto bwa bamaama baabwe. Ekiri e Congo awo mbadde mbulira mukulu Kanaabi, ekiri e Congo awo kufa abantu la engeri gye badduka. So twetaaga sebo mukulu oyo akwogeddeko watabadde ng'oli ku ssimu naye naabikubuulira. Simu zabadde akuba. Naye olaba ng'ayogera watuma yabadde abyogera. So tuli mu kusaba, tubasabira Katonda w'ekisenyo ekibi ekyo ekyayingira mu nsi, ensi ogirabayo neyayaana, tuli mu kuttingana kiveewo. N'abo abalowooza nti b'amaanyi b'okubaawo balina okutemula abalala, balina okutta abalala, abeerwanako ne babayita ne terrorists. Katonda omukono ogw'amaanyi gubakwateko bagonde nga Farawo engeri gye yagonda ng'ejjere yonna liweddewo ng'amazzi galisse. Because bino bye bituwaga tunulira amagye n'olowooza abaana bo, n'olowooza you own human beings, kati n'owaga n'obeera nga Katonda ng'abalala batunulira kubatta. Kati basabire omubuulizi wa njiri Harunah. Lamusa kubawuliriza otuwe n'ebibadde mu mawulire. Ogenda essimu gy'obaddeko. Rwomushana mbadde ayogera ng'olaba omuntu ow'omutima omulungi alumirwa. Ningandi ono ye Rwomushana oluusi gwendaba ku Twitter kuba alina byateekayo. Ebimu ne babiblockinga n'obiblockinga nti okanaki. This material is very dangerous. Have they blocked my material? Omusajja abadde kireero. Naye mukulu Evans abatemu abasinga okuba omutawaana baba n'akaseko bwe kabbanga naye nga ena akatwa akateeka mu kyayi. Abaki? Abatemu Omushana tali mu muteeko.
ndi kyenvudde nziramu nembuuza ettima lyo lireke wali tojja yetise n'amenvu n'agandeetera Kakande togenda kulya menvu gange. Omanyi ekireese ekyo John kyagize obwedda Rwomushana olwazza akaveera nga kamuli wano ne banyumya ne John kuno nakuli nga tanyega naye gwe oluze Harunah amenvu go gaabo. No ageza okufuga Kakande yakalyako abiri sebo neyanziza luli yandeetera ntendere era ndeetedde amenvu sebo omwoyo gwo kale tuwe kubibadde mawulire banange omukulu Peter tetumwerabira gyatambudde atambule ajja kutambula bulungi atambule emirimu gyalimu ajja gitete olunaku lwali lugenda olunaku lwali alinga yawunya mu kiro kyekuba omaika tulina eddembe sebo yatambudde nedda Harunah ono mugambe omuzindaalo guli buwo mukulu Peter yatambudde ate tolaba Peter Rwomushana ate tolaba Peter ate yayinza okulekawo naye ate nze nfulumya nze nfulumya nja kufulumya yatambudde Harunah tuwe ebibadde mu mawulire oli atera otuga nti n'amapeesa anze amapeesa sitawaana nja kugulawo buguzi luggi akoze musango kyokujjukiza nti yatambudde naye sebo mayagala kuyozayoza na olwaleero Mbarara University of Science bali mu kutikkira leero olwaleero naye kyenneewuunyizaamu mpozi badde baga nti abayizi 148 simanyi oba yadda ripooti nga figa yakoze ndaba nga nnamba entono ennyo ku university n'olunaku lwajjo zaatikidde nalabyo Mountain of the Metropolitan nendaba ne institutions ekyokutikira kati kirabika kifuuse kyajjenjeero kubanga nowulira nawadde mpulira university gyesiwirangako nga walina PhD bawadde PhD nenga nti katonda wange Uganda mu bbanga ttono ejja kubanga erina PhD nga zisinga undergraduate naye zikyali ntono nnyo bayirawe mukulu Kakande ng'ogenda osoma ebifo bingi nnyo naddala era mu universities ebyetaaga abantu abali ku level eyo ng'ebimu lwakuba tebaliwo ebirala lwakuba n'okusasula tebasobola kusasula naye mukulu Evans mbadde ngamba nti nze kansooke kwebaza Simba olw'okulemerako okusigala nga seba ensonga zikyatambulira ddala wumu bo babeerawo bulijjo naye olwaleero luno mululaba ekyaweereza ensonga olwaleero luno ebbanga limumaze mu Gasimbagane naye mpezezza emyaka 7 nga ndi nammwe ekiraba nguli mwana muto ngamba kubiriza amba ngenda mu senior 1 naye 7 njimaze ensolo yokka mu paaka eyebako otulo even during day neyebako otulo neyingiza mpologoma naye mukulu Evans ebibaddewo mu wiiki kantandikire ku nsonga y'ebyenjigiriza ebaddemu ensonga eziwerera ddala wiiki eno nga tuzigoberera nga neyatandika ne wiiki yali olupapula lwa New Vision lwasomola ebiri mu Ministry Education byeteekateeka okukola ekulirwa Maama Janet Kataha Museveni nga minisita waayo era sebo weekend nanga yagenze n'alambula n'ekisaawe kye Nakivubo amawulire agamu yatugamba nti AFCON Africa Cup of Nations site bagikoze eki bagirambudde weewaawo waliwo aba contest yalaga nti kale katulinde naye mu bintu ebyavuddeyo agaye nti Ministry Education eteekateeka okuweera ebintu 12 mu masomero nga mubo mwe muli ssente z'obuzimbi admission fee bino remedio mwana abadde simanyi tumwongeremu tumukwatemu ebyo byonna PTA ssente z'ebibuuzo nti yeyo PTA sebo era kati tujja kukolera mwoyo gwansi
bonna babitaddemu. Parent Teachers Association, SMC, bazita School Management Committees, neki. Waliwo n'ebibuuzo bagambye nti bw'oba tosasula UNEB tewali kibuuzo kirala kyokola ki kyosasula. Waliwo ne badde wano Wakisa, waliwo badde omuli Wakisa era amasomero ganega sente za Wakisa kati second term okusinziira ku byasomoddwa mu ministry. Baga nti Wakisha totwegeza n'otwale sente z'abantu naawe w'essomero ate bino bagambye bikwata ku ga gavumenti n'agaki n'ag'obwannannyini. Naye era mu wiiki emu abakugu abamu ne bavaayo mwabadde ne yongerako ekirala nti kyakulumye ennyo waliwo nakugoberedde nga kikulumye ennyo kati byanjigiriza kubanga abakugu nabo abamu ne baddamu ku nsonga yemu eyo. Mwabadde Professor Dumba yaliko Vice Chancellor wa Makerere University nga yaga nti ensonga y'ebyenjigiriza tuleme kugitunulako butundutundu, tugitunuulire mu bujjuvu bwayo okulaba nga tugikola ki tugikwatako. Naye Education Review Commission era omukyalo ennyini minisita gweyogeddeko gyateekawo ng'ekulirwa eyali minisita wa education Amanya Mushega. Nandiwoozezza nti twandirinze binaavaamu tuleke tukole ovaaho. Kale kasooka amale tulambulule kati Kakande atatandise okuteesa wawulabira awo naŋŋambye mbu kyannumye ennyo naye kati olaba ne Kakande awola nga nsonga nkulu erina okukwatibwa. Kasooka amale okulambula mu mawulire ge nasomye nga nsoma ku eyo bukozi nagasomye ku ye anti ndi wa mawulire anti gwe samanyi gye wagasomera nze nagasomye ku gwe ate kyakulumye walaze nti kyakulumye kati mu mawulire ago yongerako nti nange kyanumye. Simanyi kyategeeza oba okuluma kitegeeza kitya naye mbadde nkugamba nti tubadde tukyali awo mu wiiki y'emu ate era City Council netuga nti amasomero 9 agali mu Kampala ga operatinga irigale nga gonna wamugali tegali mu mateeka nga ku gano 928 bw'otoola ku 1,986. So kiba kitegeeza nti kumpi ebitundu nga 5 ku buli 100. Tubadde tukyali awo sebo mu area y'emu nga baga mujje muweeko tubadde tukyali awo ebyo sibimanyi naye tubadde tukyali awo. Auditor General naye n'aleeta alipoota era ku byenjigiriza n'aga nti abalambuzi b'amasomero ba inspector tuyina 54 eggwanga lyonna abalambula amasomero agawera 8 eggwanga lyonna abatambula kati buli mu inspector alina okutunula amasomero nga 14 mu gaago omwaka nedda sebo n'abala obudde Auditor General kakati ebyo olina okusaba sebo era tetwakomyawo. Ministry ya Finance nayo nevaayo Mwami Ramadhani Gobi naye n'aleeta ze bayise tough rules. Tewali kumala gagula buwunga gwegwe tewagasomye soma anti bagambye nze tough rules ne bagamba nti okugula emmere yonna akawunga biki bagule ku bantu abo abali certified ne Uganda National Bureau of Standards. Bwebanga si kyekyo nedda kubanga amasomero tegagula ku buli every supply balina kugula kwabo abalina abatongozebwa abayogerako abayogerako ne UNBS kakati abafuna accreditation ono kati akitaputa bulala kuba nakyo kiyinza okutegeeza ekirala. Kino kitegeeza nti bwe mbanga n'essomero nga nina faamu yange nga nimaho kasooli yogera muzinda nga nima kasooli n'ebirala era olinga prisons kitegeeza nga prisons because yeeriisa sisobola kujja kasooli oyo ne mukuba kawunga ne John soko linde
Harunah amalirize. Linda akamalirize. Ne bw'onooba ssomero nga ggwe weerimira jangu ofune ebbaluwa certifying nti by'olima ne by'ogenda okuliisa abaana mutindo bya mutindo byebyo byennyini. Mukulu Evans tuba tukyali awo ne wajja n'ensonga y'okugatta awamu ebitongole bya gavumenti ebibaddewo ebitali bimu era amateeka agakyusakyusa mu bintu bino ne galeetebwa mu paalamenti egateeseeko. Sipiika n'aga nti abawadde ennaku 3 ab'obukiiko bonna okulaba nga bakola 3 nga bamaliriza ensonga zino bakomyewo alipoota zaabwe mangu. Naye nga ababaka nabo baga nti kino ekintu nga kidduse bulala nnyo. Akakiiko akamu kayimiriza okuteesa ku bageri ngaga nti teryabadde accompanied financial implications ne certificate of financial implication n'ekyo nti baleese tekiraga financial implication n'ekyo oba omukazi yawadde speaker niyakyanabyeko mbu ali Kenya ali kale maliriza John Harunah mukolo kibazeeyo nga tumanyi Evans nga tuvuddeyo. FDC nayo wabaddewo wiiki eno nga abantu mbaga nti banaatera okwekutulako naye era tebikomye mu FDC tuba tuli awo nga mu NRM nabo baatuzizza olukuŋŋaana bakada ku katikati ne bagamba baagala bamanyi ono PLU abasinkanye mukulu kigongo bali babadde bakulemberwa Mafaabi David nga ne mukulu n'abakooba mwali kyekyo kyenyaga nti bakooye okuwulira ebintuntu ebyo ebinti atono bali kikoki wiiki yemu eno omukulu Evans ne UPDF yafulumizza oba yalesewo enkola gye bayise UPDF establishment eyatulaze enkyukakyuka mu ngeri y'entegeka y'obukulembeze bw'amagye ne bye bagenda okukola. Police report nayo neefuluma netulaga, naye mbadde ntunuulira nadde njetegereza mu misango olukalala lwe batadde nga obubbi bukulembedde waggulu ne corruption saamulabyemu. Simanyi oba mu statistics teyakutteyo naye saamulabyemu. Ensonga corruption yawangudde katali mu report anti nange simanyi neewonyeza naye tugaa nti corruption obubbi bw'ensimbi oba yagenze mu theft simanyi naye nalabye sebo political and media crimes sebo bano bannabyabufuzi bamuwanga naffe ab'amawulire nga ate ejjaffe najjo waawo baga nti gikendeddeko naye mu lukalala lw'egyo poliisi gyebadde eraga egizzibwa gyabaddemu n'ekisinza okwennyamiza mu alipoota eyo nga balaga nti abaana 1,300 abakwatibwa naye nga abasobezebwako nga ku bano kumpi nga 8 oba 9 bafuna akawuka ka mukenenya. Bwe tuddako mu kkooti waliwo omwami bamuyita Brian Kasujja naye busungu bwamukutte n'agenda mu kkooti ng'aga nti bwe waba tewali gavana ne ssente ze tulina mu ggwanga nazo nfubeefu nfubeefu fululufu. Kati ekyensonga eyo erina okubeera nga erowoozebwako mangu era tulinda kkooti. Naye n'ensonga ya obulwadde bwa kalusu ezungu gye bayita foot and mouth disease, Botswana egamba nti twegatte tulabe nga tufuna eddagala erisobola okumalawo obulwadde obwo. Ampuliriza omulungi Gasimbagane ne bannamawulire nina John nina Harunah simanyi lwaki tetaitayi gye bukomedde eno nga mpulidde nti ebigambo by'amajaani okuyima amajaani nti penalty yabiyingiddemu kyabaddewo ka meeting ebyo nno byali bikanudde gundi mbwateekamu emitaafu mu parliament n'ayagala n'okuba emmeeza sipiika n'amugamba kyoliko nange kyendiko neewuunya lwaki omugubutagweri nti ensonga z'okuddamu okuzza obupya okulima amajaani omukugu gwaleese penalty
mbwatekamo owakawa owerubo wedwayo lerubowa kakati agenze ne mukyali nekyali ate abakalima tabaddeyo omubaka mbwatekamwa namulabanga ensonga mukaawu nnyo ku nsonga eyo sipiika n'amukakanya n'amugamba owaayi nga musajja mukambwe nnyo ku nsonga y'amajaani anti eza pineti zikweregesa ebikya oba okyamutunuulira eno mugo mbwatekamwe bakwata ku mwanyi nozaali tafudde naye sebo pineti takomye mu mwanyi ne mu nguudo mwali kati ne mu bibajje era tusabe katonda aleme kujja mu midiya ampuliriza omulungi John waali Harunah waali Charles waali ne Honorable Muwanga Kivumbi naye waali mubaka w'abantu ba Butambala nekyayi atuuse John omuzindaalo ogwo nja kusaba ogusemberere tusobole okukuwuliriza obulungi omukulu we Muwanga Kivumbi aleme kuteekawo kifaananyi kiraga nti yatuwadde caayi simba yamubuzi kubanga engeri gyayangiriza okwanawunsinga ng'alinga yamuleese bamubanja n'enseenene ze baamutikka zaataatuusa bino kyetaaga paaka ekyenseenene it needs public accounts committee olwo omukyala agamba ono ali mukuba leeta enseenene Kivumbi yabulawo kale katukomewo ampuliriza omulungi Gasimbagane ne bannamawulire John ebyenjigiriza obiwulidde Harunah sobola omugumya tikati gwe enseenene ozirya ku sezoni naye abala babeera nazo obudde bwonna mu nsawo ne wiiki ejjo oyinza okufuna ziri wazitwala wa John ebyenjigiriza ebintu 9 nga bw'owulidde embeera y'ebyenjigiriza erabika nga ekutte wansi ne waggulu nalabako ku paalamenti wiiki eri ewedde abakulu bano nga bakaza ne minisita alinako engeri gy'ababuulira emitendera siniya eyokuna nali nzizayo mutabani wange by the way nga tuvugana nga eddaddi nsabira ne bye tugenda okusoma ebimu tetunnaba bitegeera bulungi tebinnaggwayo ne mubuuza bitya nangamba kalikulamu eno empya ebintu ebisinga tebibadde byangu naye simanyi bwe tugenda kukola ne mugamba abasomesa tebanagana anti kati n'abasomesa ate bavaawo olwokutaano ne bakomawo ku Sande oba ku Mande nga bagenza okukola ki ate ng'essomero lyalimu kaŋŋambe nti nno lirinamu ku busobozi abasomesa abo okugenda ne bakola ki naye ate bali abalala ensonga eyo bwe natunuulira paalamenti nga mukyalo w'education ali ku floor waggulu agyogera mukyala Kadduchu nga ebintu tebigira bulungi ate eno system babikola batya ate eri waggulu gyeraga nayo tebannategeerayo kakati ate bw'otunuulira n'ebyo Harunah nga bw'abirambuludde embeera y'ebyenjigiriza mu ggwanga okusookera ddala kyenja okutandikirako nti ebyenjigiriza gavumenti yaffe tulina okitegeeza ereme kubikola nga etunuulira kulonda kujja kiki abantu kyebagala okuwulira oba kiki ekisanyusa ye kyerowula kyekisanyusa abalonzi naye yekenenye kiki nkyukakyuka ki ekisookera ddala twagala okukola mu education nolwekyo naye ndowooza nkyali kyamagezi okuteekawo kakiiko okutunulira ensonga zonna okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku university okutunulira ebya amasomero aga bwannannyini university z'obwannannyini n'eza gavumenti okutunulira engeri gyetubuuzaamu ebibuuzo abaana baffe naye ebintu byetukola ennaku zino bikulema n'okumanya wa gye tugenda ne gye tuva oba oli awo amawulire ne gafumira ate basoboka kukola official league omanyi Amerika baba bagala okulimba basobola kuwa kasineeni akantu ak'obulimba ne basaasaanya obulimba mu nsi kati ne baleka bavaayo oluvannyuma nga bamaze abantu bonna balina okumatiza
balangira ebintu ku byensimbi zonna okusasula, balangirira enkyukakyuka ku bya curriculum. Nalaba obuzibu bumu, nange olwesomero emmanyi by the way, ate nga nalyo lyesobola oga nti gesobolamu agalina omuzinzi, nabo nga bagamba nti bwe bafulumya curriculum empya nga mulimu paati ya project, naye tebawanga UNEB ne National Curriculum Development Center kyamukisa mu bikibazo ye mwogezi waabwe oba olulwangu taliiwo oba kyamukisa mulungi taliiwo, tebawa guidelines yakolamu assessment. Kati kiri buli omu gyali, naye sagadde kubigenda mukangene ku bino byawandiseeko ebyokuwera ebisale. Naliko kakiiko ka School Management Committee kumanya emyaka mingi ku ssomero lyaffe ya St Andrew lya Kelezia endejje okumanya emyaka okuva UP bwe yatandika essomero eryo kati navaaku kakiiko, naye essomero eryo kasookedde UP yatandika mu 1997 gy'emyaka emeka UP 97 myaka mingi. Gavumenti yakazimbawo classroom 2 n'ennyumba z'abasomesa 2 ne opiitira training nga 3 okuva 97 kasookedde UP etandika gavumenti yakasimbawo classroom 2 era tezaali mu madirisa, bagamba mu design empya temubaamu biggala. Abazungu bajja wano kuba mu Ireland eyo bali mu Kelezia mu Archdiocese, enkuba nejja etonya, embuyaga nga y'amaanyi nnyo, embuyaga neefuumuula amazzi gayingira ne gatobya abasomesa ne gasobya abaana n'abagenyi batomeramu. Bwe baddayo ewaabwe balaga nti kirekire Uganda kizibu, ne baweereza ssente ne bagamba essomero liteekemu okuggala amadirisa. Lwaki nkireeta nti gavumenti bwe yateekawo UP ne US Indoza problem yaayo teinvestinze mu infrastructure, ng'ate population yeeyongera. Essomero bwe lyabwe yandibadde nga lyalina abaana 200 kajja okusanga nga lirina abaana 500 n'obutawera. Anti kati infrastructure bwe singa weeri abaana beeyongedde, abantu beeyongedde kuzaala. Tulina bannaffe bano ba Harunah babakazi bana jirana bana kati ono Kanaabi unambuuza abaana balina ajja kubuulira jagamba nti musajja omuganda tayogerwako, naye population nene nnyo, naye infrastructure eya UP nga bwe yali mu 1997 ekyuseeko katono nnyo. Okutya kwange nti gavumenti ategezaako kujja emivuyo egibadde mu primary ku issue ya infrastructure, ate egiyingize ne mu secondary, ate egitwale ne mu private schools, kubanga bwetunulira investment eri mu ggwanga wano mu Uganda kati emu ku investment emu ku sector esinze okufuna investment nga naye ni private investment. Gavumenti eyezimbye tuwulira bwe kiseera Muwanga n'atubuulira one secondary school pa sub county, naye ffe baffe tulina division 3 simanyi gye ziri. Mwalina omunene n'abasuubiza statistics yazibawa ez'emiwendo gy'amasomero agazimbiddwa. Kaakati emu ku sector ezattractinze investment, private investment, ate nga investment eri indigenous ntegeeza ki? Gwe nange abanansi nga taddewo investment yaffe va kuno bapeneti abanyageeza gavumenti, naye nga abanansi batadde mu sector ne bagideveloping ebadde education. Bw'oteekawo obukwakkulizo bw'ekika ekyo otegeeza ki nti abantu bava mu sector eyo bagende mu birala, kijja kuba very catastrophic. N'ekyo kubanga bwetulwadde amasomero nga Buddogo Bulira gaggayaaza geesanze nga webagazimbira myaka giri
kirasi erimu abaana 5 baana kajja kusuuka ebuddo nga kirasi senior wano bakutegeeza erimu abaana 2 plus agamu gatusine mbina by the way expandinze kitegeeza nti oteekwa ku expandinga infrastructure government ekoze contribution oku expandinga infrastructure eyo si mu private mugayo onfuna nze kyenandowooza ekyewangeza ennyo government yandikoze mu nsi zonna eŋŋonjufu era ezigenze mu maaso gavumenti zaabwe nga abakulembeze balina vision mukulengera ewala sinjogerere ng'erimba B naye nga balina ddala vision erabwako mu bikolwa gavumenti ziteekamu amasomero gaazo nezigateekamu equipment nezibateekamu the best teachers nezisikiriza abantu abatasobola genda ngali ga buddogaani ogendayo nga bamanyi nti bajja kufunayo quality education nze nsubira nti mfuna togenda bino okola pronouncement kino kiweze no bandigana nti amasomero gaffe tugenda kugawa byonna ebitaagisa okugawa quality education omuzadde okole choice ogende mu public school oba ogende mu government oba ogende mu private nga choice yo kubanga eriyo abagagga bajja kwagala ogenda muki mu government abajja ogenda mu private nti sijja genda mu government public naye nga nono agenze mu public omwana ajja competinga ng'omulala yenna ate kale kubuulire si kipya ono Kanaabi yasomera wodi Kampala wa mukisa naye ffe tasomera mu kyalo yasomera na Kisunga totuukanga nayo gwe ena Kisunga wane waffe leka naawe primary 1 tuka P7 nenfuna first grade neninda ne bampita buyisi nti sebe tukwada ekifo ejinja koleki nga ndatabulasi naye nga ndi mukasomero k'ebbali eyo nawe mwagiyitanga koolo koolo izire ekyalo kyona kyayogera nga koolo izire naye nga tuli masomero g'omu byalo kitegeeza nti galina quality education enkola kati gyetulina etatanya amasomero addala g'omu byalo kubanga g'omu kyalo mu bibuga no UPE omuzadde bamuza ebbali n'asitolayo akasente nze kugaba bwe nali ku school management committee twagambanga abazadde ne basonda abazadde kubanga essomero ebisooka ati classroom tezaalimu simenti nga wetunalinda government siraba ku ya UPE tekuliko nsimbi za simenti nti mugule muteeke mukube simenti muki mu classroom n'olwekyo nga abazadde balina okwekamba naye bwogenda mu byalo eyo nalaba amasomero mayuge wawa si masomero nga bakyasomera emiti naye nga government granted munange government aided siga private siga Walusimbi nga government noyo government focusing ku masomero agayo. What does government aided mean? Nti they don't own fully. Baba tegabagabwe bayambako. Fabagana kugamba nti ogambotya gwoyambako. Ogamba otya gwokwasizaako tabaako kyakola. Maliriza. Anti yafuuka nankani. Kati yajja n'ayingirawo neefuna nannyini. Kakyuva nti awe biragiro nga tayeebuuziza kwa Archbishop. Awe biragiro nga teyeemuziza ku mufuti. Oba supreme mufuti meya nga teyeebuuzizza n'omuganda yeesebo. Bino birangiro byayogera ate kati atuweze n'agenda n'awalala bakuba ebyo n'agenda naga nti Walusimbi n'essomero nti kati nkuganye tokuŋŋaanya nsimbi zino tokuŋŋaanya zino naye ate sinalaba zagamba z'okuŋŋaanya kubanga bwagamba nti disallowed. What is allowed? What is bbiri eziri allowed zeziriwa? No, and he has balanced it politically. Amanyi bano bw'obagaana bagenda kuorganizinga politically. Kakati agenda kubagamba sinakubagaana kuba we muziisa awalala. Okay. Kakati muziise highway roads. School turaka tanaba kujigaana tanaba kugaana nku tanaba kugaana mmere muzongere eri. Sebo nina benda byeko nga ndowooza beetegekera bataddewo school fees
functional fees. Kubira John. Nze kyendowooza nti ekyandiyambye eggwanga lino ekisookera ddala tumenye okupapira ebintu ensonga tweme okukwata ensonga nga tutunuulira akalulu okusanyusa naye tutunuulire ekiki ekinaayamba eggwanga. Okay, Gasimbagane ne bannamawulire. Harunah, ekyo gavumenti kye yakoze nga bw'obimenye byebadde erina okukola kyekino ekiseera ekituufu kyayitako oba eyanguye? Abaganda balina enjogera nti ow'ebbango bw'otamuwemukira oba omuwemukira oba omugambako naye Rwomushana yatandise ne statement nungi nnyo wano naga nti gyenvudde eyo ewala eyo naye nzijukidde ne Honorable Muwanga abadde wano ng'atudde naye waliwo yatugaa nti nze ndi mwana waani wa driver n'ava e Butambala najja ekibuli yali avuga benzi yali avuga lori kyonna kye yali avuga ddala kitipa kyamusenyu ebyo si bino yali driver wa kirole kyamusenyu. Omushana story gyatuwa wano bulijjo ne Muwanga ne Kakande gyayogeddeko ate Kakande ewaabwe lwakuba essomero ndyerabidde. Nze essomero mwe nakolera siniya ey'okuna omwaka ogwange bwe gwasooka okufuna center number naye abaana baffe emyaka gyonna baali bakolera mu ssomero lya secondary liri awo ndyerabidde ng'ova mu kasaala bw'otyo otunuulira Kisoga liri waggulu awo era nga Bishops y'essomero erina center number n'eryo n'olyoka oteekako ne nedda liri awo enaalijjukira nga lye lirimu ery'amaanyi naye kaakati terikyali n'erinnya terikyawulikika. Nakisunga awo w'oyogera weebale nnyo naye kyembadde nzijako roolo y'abantu ba bulijjo mu kuguluuminga Rwomushana nga tebataddeemu na gavumenti etukole ki etuyambe oba yali faaza n'amanya yali was a youth nga yakamala P6 yatandikawo essomero eryo n'akolagana ne poliisi okutukwata kifuba kututeeka mu ssomero. Yes, kifuba ate yalitandikawo mu kereziya. Muntu wa bulijjo ayagala abaana bakole ki bagende basome. Taata wa Muwanga naye n'amanya nti twetaaga abayivu okubeerawo mu nsi nange contribution yange yakwewaayo abaana bakole ki basome. Kawempe muzirimu abantu bamwogerako naye nina wensoma kansubire nti ebyafaayo bye nasoma byali bituufu nti abasajja baali ku kyalo ne bagamba naye abaana baffe lwaki tebalina gundi twekuŋŋaanye wano tutandike ki essomero abaana basobole okusoma. Imagine mu Kampala amasomero mangi ewaffe gatandika ng'ebifugi madarasa okukakkana ne zivaamu abantu nga omugenzi Kakungulu mu influence zaabwe ze bayina ne bagamba katandika ebintu nga Yumeya tubeere n'amasomero agasomesa baki bannayuganda. Emphasis yange eri ku muntu gwe munnayuganda ne roolo yo. Olwaleero tutuuse ku level nga waliwo olw'okuba balina obuyinza nga beefuula bannayuganda nnyo ate naffe ne tunafuwa nnyo ne tutabeera ng'oli omusajja w'Olwamushana akola ki abaana b'ekyalo balina okukola ki okusoma. Kaakati ne kereziya neetuula neega nti nja kukola ebintu bibiri njagala nsomese abaana nnyamba okumanejinga nkoleremu n'eddaawa yange ey'obukatuliki at the same time nkolemu ne bizinensi kuba ekereziya naye eryamuka eba ekyaki bazaayo ki ayina interest ze mu ssomero naye nga n'abaana bali ku mwanjo. Abaana b'omukatuliki bakole ki basome. Kakati bukeera ku makya ng'olina omuntu ali wano minisita ne banna abatono ne bajja ne baleeta polisi ne baga nti it is a directive mwenna muyina okukola ki
teriiko discussion temuyina we mugira ti ate ŋŋambye oyo yenna ataakigoberere omulimu tokola ki tolina yasooka mu ga gavumenti temusolooza ssente saagala kuwulira nankani negeregere abantu ne bagamba bannani ebintu byonga byongera kwonooneka latrini zijjula ebizimbe tebikyamala mukulu Evans nze ndi muzadde wano ekitta nti P5 stream yaawo eyina abaana 500 P5 naye ng'ekolebwa ebibiina 4 kati kubisaamu buli kibiina kirina abaana bameka Kitante was founded in 1940s ne Kim El Jung n'asomerawo president wa South wa North Korea manyi oba Dear Son oba Greater Son yasomerawo okiwulira ba Professor Oloka Makerere ne basomeraawo omulala sijja mwogera kuba interest ze ziri wano mu studio naye emyaka n'okutuusa kaakati ebizimbe nga bwe byali Minisita wa Education talowoozangako nti twetaagayo essomero ng'eryo eddala mu ggombolola okiwulira wanyumirawo woteeri awo weebale nnyo wanyumirawo wooteeri nti n'ettaka lya Kitante Primary School eryali eggazi bagenze balikuunyuulako bacu nti n'abazadde buli lwe mukayanaga nti gw'okayanangaani eno public land Buganda Road yayina ettaka mu kifo ky'okwongerako amasomero gagejje Kakande kyagambye nti population yeyongera nti Buganda Road omuyindi yajiwa gavumenti omuzindaalo gwo nja kusaba oba ogwogererako ogusembereremuuko katono omuyindi ya donatinga Buganda Road ku gavumenti ya Uganda naye kakati n'ettaka lyayo ate kati weewuunye bano baawa bagenda bali kuwunyulako ebyo byonna obyogera wayina amasomero njagala kulaga njagala kukomyawo muntu wa bulijjo kyembadde mbuuza nti ebyo byonna obyogera naye ye omuntu wa bulijjo omuzadde ye omulaba kyekyo kyennyini afaanana omuzadde wa Honorable Muwanga afaanana omuzadde wa Rwomushana owaleero kubanga ab'ennaku zino bo banoonya bubonero bwe njagala okukomyawo nti wano we tugenda n'obubonero bw'oyagala disruption ejja oba okutaataaganyizibwa okugenda okubaawo n'obwo obubonero oyinza obutakola ki obutabufuna kuba this is a directive nze ngamba nga tetunnaba nakuddayo eri ku byonna bannayuganda nga bannayuganda bano abaana abasomesebwa bwaffe n'amasomero abamu gabaki ga bannayuganda kereziya stakeholder munene nnyo mu bintu by'enjigiriza ya Uganda Umeya stakeholder naye munene nnyo Church of Uganda naye waliwo n'amasomero ga community nti abantu baatuula nga community y'abeewo Rwomushana naye abaana baffe ne poliisi jangu otuyambeko tubagobe bagendewa mu ssomero waliwo omunene ampeereza bagiyita Musoto Primary School eri mu Mbale City ayinza n'okuba yali obbi naye litunulanga bwe lyagala weebale nnyo kati ebyo byonna ebyo gavumenti tennaba kubitunulamu naye kati enaayiza kuno kunaayiza kwennyini nti n'abantu abafunye obusente bwabwe ne bagamba katuinvestinge mu bintu bino abafaanana kuba Rwomushana yani omwami gobadde teyalina ssente ye naye yafuna waabakuŋŋaanyiza bano baga nti kale nsobola n'okufunamu akasente akatono naye njagala n'abaana ba Uganda bakole ki basome minisita ne ttiimu ye entono baga nti ffe tukusinga okutegeera bannayuganda muzuukuke eno yessaawa okubeera bw'obeera mu gavumenti tekitegeeza nti n'obwongo gwo obuyina bwonna no tekitegeeza nti gwe oyina obwongo obutegeera ebintu byonna naffe tuleete tukole ki eno debate teyandibadde y'abaminisita yokka na kuyisa biragiro abantu abalina stake mu byenjigiriza nabo balina okubeeramu nga n'omuzadde mwali
tukoze tutya kubanga buli omu ayagala mwana we kusoma baleme kutunuulira bintu bino nga bwe babiraba. Waliwo omuzadde nga nkugambye kita nti P5 o P6 eyina abaana 15,000 naye nga Kakande agandi owange tajja kgenda muki mu mujjuzo ogwo kanoonya awalala wakola ki wanaagenda. You are saying even that alternative otaddemu ekigere enewuwo tonnatereezaayo n'awalala nawo oyagala kulinnyamu olinganga kigere kyanjovu nti naawe nawo njagala kukola ki kulinnyawo. Nze nga nti bannayuganda tuzuukuke bwe tuba tuteesa ku byanjigiriza kuba ebintu bwe biti bwe byatandika tugenda tuyingira amalwaliro nga gafa kati era debate nga zijja private hospitals ziseera nnyo obajjako emisolo toyina subsidies zoowa kubanga n'amasomero tebagajjaako sente omuntu atandika bizinensi y'essomero toyina incentive zoowa naye ate n'amasannyalaze asasulanga owa bizinensi naye omugamba nti ate ne zino tozisolooza ate oyagala osomese ate n'ebikozesebwa ebirala byonna biri waggulu. Kakati kiki kyoyagala? Yessaawa bannayuganda nammwe musitukireemu eno ensonga etukwatako ffenna ne bw'oba nga tokyalina baana bowera at least wali abaamutabaniwo oba abaamuwalawo naye ng'obaagaliza future ennungi tukkiriza tubitankuule mubitankuule jjugira setback gye twafuna wano nga UPE bagireese. It was a very big setback. Tutandika butandisa okuddamu okuba nga abatereera kakati ate tukomawo nti ne secondary nayo tugiyingiddemu nayo tutandisa ogikola ki okugiyuguumya. Ekirala ministry etunuulira eggwanga lyonna tetunuulira Kampala bakiso mukono kuba bagenda ne baleeta amasomero gayitiridde okuseera Erwenshama kigondi Rwomushana anaatubuulira secondary school yayo esasula sente teriyo but that primary school kati yafuuka ya government. Secondary schools, interestingly, by the way, the whole thing, the way it's organized is total collapse. Gasimbagane ne bannamawulire awo wenyini woba otandikira kyazi enkola eriwo mu byenjigiriza. Mmanyi kino kyajja ebintu ebimu gavumenti ogenda ng'ebyejjako nereeta enkola ya Museveni yali everything must go. Nereeta enkola kakati ekomyawo byaki nze gye ŋŋamba nti bw'oba ng'olina ng'osobola kola kyekyavaamu amasomero ag'obwannannyini ate ne gatabaako komo nti noono alina okukola oba ono talina kukola. Amalwaliro nga bwakugambye Harunah ne gagenderawo bwe gatyo ebyentambula ne bigenda kwega gavumenti ebintu byonna ebisinga nebanga ebyejjeko kyazi. Kakati bw'owuliriza mukulu Harunah Kanaabi ne Kakande bakuwa impression that mukulu Museveni ne Honorable Janet Kataaha tebamanyi value, tebamanyi mugaso gwa education o tebalumirwa nsi. Kati awo sikanya nabo. So kati kyenjagala tunoonye ku lwaki beeyisa engeri gye beeyisa. Waliwo kye bayita seed secondary schools. Nalaba ku TV ng'omukyala Honorable Janet Kataaha nga yaggulawo essomero erya seed secondary school mu Ibanda ate nga yaliwaayo, and it's a very nice structure. Ibanda population yayo nene nnyo Mwankole. It is very very difficult okuwangula obululu Mwankole nga tokoze calculation y'Ibanda ne calculation ya Bushenyi, the better Bushenyi. But olaba okugula okuzimba essomero baalizimba 1 2 ate yali eweerayo Honorable Janet Kataaha nga bw'amalayo mu kisaawa. So in other words, amanyi value of that of the school to the community. Ne community engeri gyekola ki gyeyanukula ng'ogiwadde essomero ddungi. Simanyi oba tuli wamu. Eyokubiri nali involved mu special operations za akalulu ka 2001 but 96 na participating
na 2001 issues ezaali zitwala Museveni emu yali graduated tax yes eyokubiri and he had to respond very quickly at least ali meeting eyo mweya decision was taken quickly njuke anafana no mukisanze nso okuja announcing butwaba mu lukiiko nzikiriza ngene ncha announcing because kitukolera kitujja ko muguwa anindira abantu bajaganya okujjawo omusolo okukukendeeza from start around 3000 or something. Ensonga endala eyokubiri was UPE. Wano mwe mujaganya nti UPE abaana basomi bonna basomi ebyo naye ng'eri lukunjiri argument eri nti it is bonabeinari. Bonabeinari okuyinarize kuvumika kugwa kugwawo ebona bakone very good it became a huge thing nga toyina bugamba tuli basiru bino byupibe mutuletera mwagala abaffe bakone abamwe basome and the consciousness was high nga resistance ya amanyi so ya kubiri. Therefore, when Mukuru Museveni is responding, resistance yali nene kubanga abantu mu population abantu bebushenyi bali bategera omugaso akatamuna giving the example of Rukunje when I was involved ngolaba toyina bokutula ekisenge kunyonyola mugambide kale atenga when the population were responding nga responding na bunyivu. So kakati eyokusatu Mukuru Museveni jia kwa statement nga oburubuno buwedde bwakagwa. His first statement yalaga what they call mass lines. Bobo olwana olutalo walo byoyina okukola which are mass lines. Ebikwata ku bantu bonna. Right? Now kati njagala otunulire mass lines ezo. But bobo otunulira mass lines ezo any occupation force including the National Resistance Army Occupational Nakba mu bintu bya mass line oyina okubijja mu population. Actually the argument is that they become communists. The masses singa kibadde kisoboka abantu government yandibadde baziika because it's also mass. So the population guli omwoyo oyina ogukutula. Population you must disengage the population mu bintu ebiri mass. If you are an occupation, na you are part of the population, then you involve the population. In other words, tewetaaga kukozesa amagye kulwanyisa nvuba joyite envuba embi. Omuvubi bwakitegeera n'abula ebyennyanja bwakitegeera toyina ogenda okutunda ebyennyanja ebito. You get now kakati so this what you see okujja mu PTA quality to disengage the population because PTA yali organizing a population, the PTA, the various PTAs, because I remember in a meeting natwala president waffe Bugangali nato president ngadigiridu president. Now my mother never attended the rally but my mother yali mu meeting ya PTA nasirika bane boogera nga bawayo sente bwamana mukome kumeka temuwira mtawani wange kyakoleri Bugangali anti naye president alise president kakati yena abateeka wagulu nnyo omugaga wasembeza emitwale ebi abateeka ku 10 katobeze nga naye nkoze ekikyo naga nze njogerera president owe ebiri ngolaba of course you had to pay but you see involvement of the population. I remember secondary school area waffe science my father was not there nayenga tuino contributing what you call that PTA. Mine I did it in kind nga netika amatafari more than almost 200 suka 10 kilometers ukuitika amatafari to build that ukuba obudongo. That's how that secondary school is nga population ye Gizimba. You get what I mean? So kakatecho you must disengage the population and disengage the population. That's all occupation forces. Ojigambe yo kujja n'ojiwa oluguudo yo bwojja gwojiwa
You get, and now they have even reached to the area where you give a bishop a car. Because which diocese can't buy diocese ina capacity gulira bishop wayo moroka. Don't give it a diocese. I'm talking about bishops. At the end, become a diocese. Yes, bobanga timwenga diocese timuina capacity. Temufuuka diocese. Okufuuka diocese batunya ku busobozi bwammwe. Munabeezawo bishop, munaamusuza, munaamuliisa, munaabeezawo bafaza baba reverend. I capacity. Naye nosanga nga the entire diocese ne bishop wayo balinga ebinyonyi mu kyashuri. Omanyi byana ebyo biba birinze mama je. Byasa byo nabirinze. Nolanga nawo mulinze oli aleeta ebisumuluzo. Sometimes even sends kids bagende bawaye ebisumuluzo. Now umukatayina na biseera yakola ki yakwegenda, because you must disengage the population from their church. It's a mass line. So I suppose my point is made on that. Therefore, disempower. Anti-poverty byonna ebyobwavu byonna ne income, because it's a political issue. It's a poverty is a political issue. Anagikulira isale mwana wa munyumba. Disengage the population kati bya family. Security Kine Rugabo Muhozi. Health. Ebya health ebyobulamu, because bikwata ku buli omu. Health center bikibi byonna up to health gomborora. Why unit ya health. It is Dr. Diana Atwine. Utiri mu nyumba. Agriculture togena mukulima babo mwanyabo beneta bamala. She's enough for you now. Ati aline majani. Ubogena mukulima. The most critical sector mukulima mu agriculture si mu abalima abo mwanya beneta bamala peneta bamala. It is animal husbandry. Katononya yo Major Bright bamitanga Major Bright kasema yo bakano wate Rwamiramu kati kutofa yo sija kumugera ko is my brother. Veteran affairs. But you see Veteranian, not veteran. Veteranian. Gwe tomutunulira nga ali mbya veteran biki nibo babajeyo basigalayo ono omukyalo jukira ayali nga abanyabushozi MP Mujenyi. You know Mujenyi, and the Mujenyi family nga ali Bank of Uganda liki chovana na ministry yo bakola ki bajimwa eya masala eye enti joba doyogerako kakati then finally katuka kugende ku education because ya mass line na ya mama munyumba. The family must hold all lines eziri mass lines ne aris kaboyo awali awa uruwero biche bibye nebyo bwavo buli awo bona mass line aris kaboyo wa munyumba kakati mu education wamala okujayo the state set we amalo okujayo the population okujam population. Now let's look at the stakeholders. Our manyantka mkuru Kanaabi uandika kumazi that you have just been wasting your time. One, the teachers as stakeholders beboka bali organized. The teachers are organized. No, they are organized. What at least they are organized. At least they are organized, or they have attempted to organize. From lecturers universities up to the lower teachers, they have been organized against them strikes. Balwanira welfare. You don't see them ngabalwanira quality of education. Bino babado yogera ko curriculum biki bebande badde bayomba ngabagamba please nawe enkolera schemes of work. I'm not performing. Society yagara performing, but I'm not performing. I want materials. They don't strike for that. They strike for welfare. The students are also organized. And I was part of the student movement. Nayenga feturwanirira ki? We're also fighting for welfare. You get? Not so much about quality. Ndosangenda amasomero gali on strike because the quality jewafuna is not sufficient. Abasomesa tebaliwo. Banenyeza kinga bishop gogamye waddayo. Gasimbagane ne banda mawulire. Kakati the now parents then the engage tayina budde let me give you the parents. Now the parents 5 to 20 minutes you're there. No, I can't even stop there. Which watch Kuruma. I'm just saying. The parents. Maliriza n'abazadde. Oh, God is great. The parents
and the parents are not organized. Bona are stakeholders. The only group literally organized are parents. But ye group mukulu Museveni consciously n'omukyala we gye batya. Ye Harunah gyabagamba okutandika okutunula. As a parent, okutunula. Mukulu Museveni is already aware nga bwe ngambye since 1996 that they can be very dangerous singa ba organizinga kata akitya. Now therefore but parents ebizibu bayina bavaako drop out. Most of dropouts is abaana is because of the failure of the parent or the incapacity of the parent. And to the quality, it's about the parent, the financial stress, parent, and the owners of schools. Issue yoka is on revenue. The revenue. Chobala the organized Mukulu Museveni n'abajja kwa emisoro. This guy was St. Lawrence. The one of those schools. Mukibi yali agakulira yayita Mukulu Museveni ne batabuka bamba the owners of schools and the president responded. Kakati Mukulu Museveni ba addressing with this policy. You get, but he is afraid kino kina you are about to reach a breaking point. Not because quality is bad, because akimanyi mwebase you do no longer mind about quality. But you are about to break down financially. Actually, by the way, the data that MPs are bakagenda okwegayirira ku school fees, who are in the financial stress, abalebero kasora school fees basuka 10. Gasimbagane. They are above 100. So therefore, the president is so shocked that the population is asleep. It's so shocked. But no, chora tekana ngati ngenda kubagira ko bino asokala be ogenda kulabanga muri mu bya boda avuga bibye. I'm telling you, let me marina kino abantu abalimu. I was discussing with the guy aliankolera service ku Total. He's doing service of the car and on Total. This is in a formal economy, not informal. This is formal. Is an employee of a powerful organization called Total. Taina capacity somesa mwana wo ku university. Then how will Walusimbi akolere mpologoma eyedembe? Of course, Rwomushana akwa impression nti Museveni is in charge of a destruction of education. Nti deliberately ayina omutima mubi nnyo. Okitegedde nti atule waka n'alota n'afumba plan masiraini alemese eby'enjigiriza mu Uganda. Buwuliriza Rwomushana agamba no babi nnyo babi nnyo ku mwoyo ne mu nkola nti batuula wansi buli kimu bakisika bakitwala wa batuula wansi ne baga katu. No, that's the impression. No, impression in Rwomushana Jakuwa. But they are consciously, deliberately, doing this, intentionally, and with conviction, bali out okumenya backbone y'abaana Uganda. Nga destroying education. Mu bulamu bw'ensi eno nadde njogera wamu ti ebintu bibiri byokka bitusinga okwettanira. Do you dispute it? Do you dispute that? No, I'm going to go there. And you are wrong. Mulambu ensi eno gwakyogedde okikakasa. Nawe kyagala okyogere nga benchiganga. Nti bali nnyo. Rwomushana okikakasa nti yenkola yaabwe. Nti enkola yaabwe. Bugo. Yes. Yes. Okay. You see, Ochimbuza, let me justify. Yes, no. Ochimbuza, let me justify. You know what justifying the No. You see, the other time you were saying an impression. Yes. You are saying an impression. On Agamba, Bachelor of Bachelor Arts. You know that course? Njakuwa sente ogendo osome. Ababe bawerera. What you call set house scholarships. They are not government scholarships. You get it? Government was scholarships, but set house also gives scholarships. More. No, the other ones are not. Yeah, but they give more money. Deliberately, anonya yo mwana na amutwala in the best university.
ate namunonyeza the best course. You see that consciousness. You get that, but Rwomushana from kahoko, tasoba na kufuna buji. Oyongera kukatiriza Muwanga kyagamba. Yes. Oyongera omusajja oli mubi nnyo. ali so bad. Nebigambo yakoza intentionally, deliberate, conscious. Okizemu nawe. Honorable Muzindalo gugwo. Kakati. Ekyo kiyinza okubeera kituufu. Kalimaleka nti ebintu mu nsi byowa omuntu yenna biri ebi bibiri oluva lw'ozaalibwa okukuuma ng'oli mulamu n'owangaala to live a long life nga toli healthy. Ekyo bosomye oba tonnasoma n'obeera ng'oli mulamu n'owangaala ekiseera because ffenna tufa n'owangaala ekiseera ekyo emyaka ekisaanidde oba 8 oba 10. Ekyokubiri omuntu okumuwa okumanya okumusomesa kati twakijjayo eri okubeera ne skill and knowledge bali bakyega to be able to harness nature okubeera ng'alina obusobozi okuba nti mu nsi baabeeramu asobola okugifunamu neyeebeezaawo. N'olwekyo ekisokera ddala empagi 2 twabifuula nti they are human rights. Teziri beyond even education ne health biri human rights. Dembe lyabuki lya muntu buli mwana kyetuyita ekintu okwalifying okubeera human right kitegeeza nti buli muntu yenna nga tofuddeeyo mu mbeera mw'ozaalibwa oba kitaawo yaani oba ofaanana otya naye bw'oba otonye ku dduniya kuno ebibiri oteekwa bifuna. Waliwo neddala kwogera on property naye ebyo ebibiri bikulu nnyo kubanga omuntu asomye ne baba teyalina property era agifuna. Si kyekyo kituufu omuntu asomye ne bw'obanga wajja nga tolina kookola ki koyina n'omulamu nga bw'ogambye ne bw'aba tasomye era property era n'omulamu baba alina amaanyi n'afuba ng'alina n'akola ne baba yeetikka ku tanuulu ne baba yeetikka biki era obulamu agenda okwangaala ebbanga eddene ng'alinawo byakoze eki. Mushana yali mulamu ne yeetikka amataffaali. Yes ne yeetikka amataffaali. So ku muntu wa bulijjo tumuzaayo ku basic kubanga tuyinza okwogera ku ddembe eryokwogera and bw'oba tolina kyoyina ne conscious tuyinza nakuba na ddembe lyogera bw'oba oli mulwadde nga owulira gwennyini oli mulwadde rights zo zonna endala zino zetwogerako zifuuka secondary. Nekyo bw'oba ozimba eggwanga ebintu bibiri mu bisorting out. Ekisokera ddala eby'enjigiriza. Ensi ne bw'otagizimbira nguudo n'okola eby'enzigiriza ebirungi final abaana abo bajja kuzimba ki enguudo. Ne bw'otagizimbira bisaawe n'ogiwa education ennungi mu bbanga eriddako mu maaso baba ajja kubyekolera. Kati bw'ogirinnyamu eggere n'ofuuka mubi oba oli mubi ddala ddala. Rwomushana baba byayogedde beebityo nga bali yatulako nabo nga be babikola then ayogera ku bantu ababi ennyo kwanga atono alina kubwa Jibuliru obutonotono twatulako yasembererako n'atukako ewa Katonda n'agamba n'alaba be babikola kati twogera na muntu atwako obujuzi nti bali muno be muyita mu byeru be batuuleyo ne babijjako be bati ebirowoozo byabwe. But that is one angle. Nti batutte nti babi n'ekyokubiri nti bayinza okuba si babi mu nsi muno tosobola kukola kyotayisoinaako obusobozi kola tosobola kukola kintu kyotalinaako obusobozi kola ki kola bumanyi naye anti osobola okwekolako ensobi n'olowooza nti buli kimu okitegeera. Anti kyengambye tosobola kukola kati ge Kakande ne bateekaawo ennyonyi osobola gitula mu butuuzi osobola okwekangabiriza nti ogenda ogisitulewo oba helikopita gwe ne bateekako wane emmundu n'ogirabako nga omusota gukugoba era naye ogirekawo naye Rwomushana gw'onoonya muggo ng'ate emmundu weki because togimanyi. So
tuddayo back mundu zabatemu ani gwe muyina ng'omukulembeze w'eggwanga era omukulembeze oyo yafuuka atya omukulembeze era ebyamuleeta okufuuka obukulembeze byali ki? Museveni is a product of bad governance. Tava ku paradigm yajja nti kuba tuyinza okuba kyetumusaba nga takisobola ne baana wangala mu bukulembeze emyaka 8 nga mwe kyemumusaba takikola ki? Museveni to prominence yajja njagala omutegeere bulungi kwa mumusaba byanjigiriza byansi. Museveni yajja nga waliwo bakanywa omusaayi batta bantu bakola ki? Nagamba bano nja kubalagako nange obwakanywa musaayi mbusobola tubisanye anasinga ensumika atwale munne. That's where he comes from. Museveni is a product of violence. Era mwe yakuguka era seba kitujjukiza era buli kiseera yaga nti nze ndi saabalwanyi mu kusoma kwe. Yes, yakuguka mu violence. Era bwe wava mu masomero teyagendanga kulaba education system zeeyo, teyagendanga kulambula amalwaliro goyo. He has never immersed himself mu understanding human capital development. I want to say it with you. Njagala ntambule naawe mu thought yo. Yes. Because me I thought it is the other way around. Ono Days Mugaba atandikawo essomero liri n'aleeta abaana Charles ndeka okumugyamu omwoyo ogwo. Kasooka akumalirire negamba eyo negamba Days omwoyo. Yes, is harder kugumugyamu than okumuteekamu. Charles, let's understand for people who they are. Nti ono gwe tugamba bino si bye byamuleeta. Gwe to become a university guild president Rwomushana waliwo ku problem ya crisis ya mere simanya biki poor food simanya welfare. You were a product of welfare. You are needed. Bantu bali babajjako government rolling back. Rwomushana had to rise up. No, you're not rising up nti alina better program mu Makerere. Yakikugambye nti n'abayizi nabo. He's becoming a guild president. Yali welfare. You say no, when you are lost. Mine was an existential threat. Inga abalinganza abaveerwa enshama mutujja mu education system. That's why there was a mass consciousness. Okay, now it was mass. Now you see a calculator, okay, whatever. That was what brought you. Tewajja ku line. And how do we improve education? Wajja feba tufulumya tutya. Tuteekeddwa okusigalawo. Naffe tetujja kufuluma. Kati gwe oli okubeerawo. Wajja kugamba nti we are at the stage. Tewajja part of your campaign. Teyali nti how do we improve education? You get me? You was that tusigalawo tutya. Now, nsaga mu divert. No. So, let's finish that line. Point tikanya ku stressinga. Nti education ya leta Rwomushana Makerere. System ya leta Rwomushana Makerere. Omukulu Museveni consciously or unconsciously yagidisruptinga. Ngenda kutuuka waawo. Yes. Netuukanga egenda kusesema Rwomushana. Rwomushana agamba sebo tujja kumusesema. Tujja kusigalawo. Kati Rwomushana is a product of that. Process eri ereeta Museveni Muwanga gyakugamba. Tyasangawo abakola ki? Bad governance. Temujja kutufuga naffe bwe nange ebyo mbisobola. Tubisobola. Kakati Museveni. Rwomushana. But please, there are two elements to it. Nasinga na mazedda. That my father, who is instinctive, tamanyi bya Makerere University. You get? Kanaabi bwa mugamba yingiramu and say no politically. And he says no politically. Muwanga Kivumbi alieno agulu amanyi what to do to improve quality can do it. So the two are very, very important. I've not, me and you are not on the same page. Kakati mbade manya nti Museveni gwe twogerako ono. Gwe twasesinga mu bino. Tumu assessing over the years. Education yo kaye mulemye oba n'ebirala. Ye mulemye. Yes. Kati gwe bwanga obulimi tobusoti ne waina conscience nene nnyo nti diary.
wayina tiki diary stakeholder nga is a primary stakeholder mu maternity. There are problems. No, you don't know. No. Mumata, disrupting abalala. Yes. You have the business. Yes. No, and check. That's why you're getting lost. You see, that when you look at the quantum of production of milk, ali waggulu. But bana beyasanga local farmers, he has destroyed them deliberately. Me, anti kati chegamba nti newe yandibadde alina goodwill gwe w'omwagaliza. Ono kati gwe totegedde newe alina goodwill nti mata. There is destruction. Yes. Okitegedde? Kubanga amata ne bw'oba oyagala mu prims yoga nti ne musajja ono may be tribal. Okay? Ng'alowooza ku bantu be. Ne nabo abamenye. Yes. Okitegedde? Ne baba agenze waabwe mu mafaamu abamenye. Okitegedde? So kyetulaba mu education tekiina njawulo kyolaba mu birala. Anti Jesus yabuuza nti mugamba nti baganda bange bebaani. Yes. Kane Museveni okuga nti bebantu be naye baganda bange bebaani. Baganda bebaani. Kati kino kigwa n'ekyo bw'oddayo obuzibu bwa education mu Uganda, you go over the years and you look at, just look, mbadde mu analyzing amawulire, rationalization. Over the years, how do you roll back everything you've done? 40 years. Ozeyo Uganda to zero. Okay? Ozeyo Uganda to zero. Catastrophe. That will them between bagendo go. I'm an advocate of small government. But don't kuba conceptualizing zenyo thinking the economy towards line jebakwata. You want to do it in one day mu parliament. Nakusatu stake Rwomushana ani tobebuuzizaako. I mean Uganda tena jeraga. So mupapachi naye ng'okusaidia yaabwe batutta obudde. No, sibudde ki. Akagambye ewasipaati nti egomino goba tolinayo NSP. You are creating poverty. No, they are going to be paid. Abagenda gwa batadde terminal benefit. Kati bekuzayo ku education ekiriwo mu mass education is part of organic failure ya government. Lwakuba kati kino kikwata ku muntu wa bulijjo. Because ne bono gamba okwadressinga omwa Kanaabi. Ne bono gamba nti tulina essomero lya government. Tulina essomero lya government. And I feel like I should have an uprise. Mukulu Museveni is not facing any failure at all. Because Okutulunanti is a failure, you must have looked at the objective. What was his objective? So these good schools go as St. Martha's, they are full. Chatayagara is the rise of Muwanga. Chatayagara is the rise of Charles Rwomushana. And the rise of Museveni. Abutayagara are rising. But there are people who are going to school and others are getting extinct. And it is deliberate. And he's achieving it. Njagala byogere. Nenge zinjaga kugamba. Tinebe yandibadde nga intention ye nungi. Nga intention ye nungi. This gentleman taina busobola kutuusa kwebyo byoyagala. Eyo conclusion gwe kulemye okola. Gwe Uganda conclusion ebalemye okola across the board. Nti omusajja ono omanya abazungu baali balungi. He's boxing above his weight. Above his weight. But conclusion etulemye okola nti yes, this guy would have helped us mu kulwana olutalo nga Churchill bwe yalwana Second World War. Berwaga abazungu bamugamba nti omanyi twadde twetaaga omusajja wafaanana nga ggwe ew'embeera eyo. Newe biweddeko sigwe kwetaaga go and retire. Kati ono Charles Rwomushana conclusion jatakuwa jatakuwa zisagadde nda specific ko jagenda mu education. Everybody amanyi the biggest challenge causing poverty mu byalo n'okutunda ettaka kuweerera abaana. Sebo exactly mutabani we kyagamba aliwa mutabani we Kalugaba enga agamba ki
nti sebo mzeyi forget about nawe Karugaba. You see Kakande nawe sagala oberenga bali me deliberately nze deliberately sengaginga mu bya discussion ya Karugaba kubanga is a product ye product wa DK please ngatona how far you've gone bottom wansi mu nyanja gye twabbira olaba Karugani kayine Rugaba noga gye twatuuka so sagala nnyo kumufoka Muwanga kiba no don't discuss individuals Muwanga Kivumbi sagala kumutuukako Muwanga Kivumbi so my conclusion ngatona concluding because that's where we were chogamba the conclusion is not made chobadogamba that in our submissions we are not making conclusion tukomye mukuru Kanaabi wakomye na musituke right okusituka is through the institutions of democracy that watekaho parliament but parliament muchala Janet Kata a mother-in-law a judge you get yaja mu parliament nangamba Shimon demonstration school culture za Uganda zona wezisinkanira neziro kazigenda mu theater. You know that whenever there would be competitions awana basinkanira ngao it's a demonstration of facility mujijeo mutekewo a hotel. You get you know that there are, and it was done through parliament. She submitted to parliament said yeah you are very right by the way. You see that's where massive failure Jerry now so the conclusion you see Charles and that's why some of you are damn wrong. For example ngenda kugamba no Charles abaddewo musi ngenda no omanye the simple explanation about regime propaganda sijebawa okay no sigamba regime tomani when they conclude for example twaba ona chima ne musi nga muisa amateeka omukulu yalinayo ka CA kakatono okitegedde okamanyi nebino byogenda privatization ingeganye voices babyanyima bani by that time nga baganye he still called the caucus olwairo be yabadde ayisa bino ebya maja wali bino betulimu ebyani tebyawedde yagambye ngenda kufuna caucus yange mu parliament najita mu state house okitegedde najita mu state house nabagamba nze bino byematidde byenjagala mugende mukoleki muendozinge era be bavuddeyo. I've been discussing with members of parliament before that meeting. Ngoli Museveni ogana information yes ofuse sinaka tebihabulwa kakati tibahabulwa means amagesti bagawa obeya na go naturally naye atayagala kuwabulwa is called atahabulwa kati yono kubanga eriyo ne school of thought nti oba failure gye tufunye mu ng'eggwanga teriyo kamu byanjigiza n'ebyobusawula ki n'ebyobufuzi kati nti abantu betulina right now would not be under anywhere in a civilized well-governed country. Nti mwe muri product ya Museveni nakyo kituufu Muwanga kyaga abadde alina gwayogerako nti eri gye twabbira wansi wali wafubutukayo nabo bwabo bogamba betuyina mu nnyanja eyo gye twabbira bw'otwaba batutunukayo weba nenga we muteeko gwa parliament boyina muteeko gw'abaminisita goyina Titanic bebekirira wansi n'abatuddemu bonna ekkirira nabo bemba mwatuuka ku bottom law toga nti ate omanyi parliament eno erimu abagezi kudiru ki parliament eno erimu abagezi kudiru ki okulaba nga watutunukayo abalala kakati so kyembaddenga na concluding mu bintu bye Rwomushana ti mu conclusion ye no we as a country across the board twagenda because so gamba muntu Museveni nti osomesa abaana ne bakubuza capitation grant ya sente meka ng'omwana omuteekako omutwalo ogwo ate n'otaguleeta mutamu ochege ne mutamu n'omutono gw'ogambye ne mutamu n'ogamba zambuze ezo ne sizireta ate togezako okubaeko n'ebyoyogera
Kakati ono Kanaabi ono Kanaabi alina omutima gw'omwana we gwe yeezaalira tasobola mukuwa agamba kanfa bane n'omwana wange bekuba kutunda byange kambitunde naye ono ayagala muwe omwana wange talina busobozi okegede kyovula bakyose agamba nti omulwadde wange yalwadde mu kifo ky'okugenda emulago consciously oli ayita ku gombe. So bino byonna Museveni byabagamba ku school fees, the answer is affordable quality public education. It is a simple affordable accessible quality public education. Tewetagana kugamba temusasula fees nyungi bajja kuddukayo. Nagamba abantu mu Kampala nti an answer to a boda sikuba baninga. Tekawo a public affordable fast massive transport boda zijja kukola ki no kakati ziba so bino byonna debate gye mulimu kakati musaleeko togenda na bya achieving because bonna let me tell you bonna abali mu ministry ey'ebyenjigiriza abali mu police abakwasa amateeka abagakola ba administrator teri alina mwana we mukiri bisigadde wammwe abawuliriza nammwe mutuuleeko eyo mukubaganye ku birowoozo naye nga bonna gye bafundikirira tulina okukwatiza awamu ensonga eno okulaba ng'etereera. Honorable Muwanga Kivumbi akugambye okuba omuntu w'omugaso mu ggwanga olina okuba omulamu ate olina n'okuba nga oweereddwa okumanya nti mu nsi envundu era n'ebivaamu bibaaki kimaleeyo akubuulidde naawe okaddewo ate owe n'ekizampu y'ekivundu oba oli musajja John tusigaze eddakiika ntono twagala tutunuulireko ku by'obufuzi bwe biri naddala mu ofiisi z'abannabyabufuzi mu bibiina byabwe. Tutunuulira ebibiina FDC twawulidde ye Katonga ensonga zeerimu ye Najja Nankumbi ensonga zeerimu mu kibiina ky'NRM namwo temuteredde ate mulimu n'ekirala ekitutunuse. Kiki ekigenda mu maaso mu kaseera kano? Tulaba bino ebiriwo ebyogeddwako eby'ebyenjigiriza eby'obyobulamu byonna naye ate n'eno gye twandisuubidde nti nno yeyinza okuva ekiramu okutereeza biri naye ate erabika teteredde. Ebyobufuzi jjukira nti tusigaze ebbanga ttono tugende mu kulonda n'olwekyo bino ebiriwo kakati bijja kweyongera kubanga abaagala okuyingira buli myaka 5 wabaawo abayingira wabaawo manya nti ebyo byeyongera obungi naye tebyeyongera bulungi kwenkana abantu ababaaga kuyingira ate okuyingira olina okugjayo omufuna bulungi. Kakati bw'otuna ebigenda mu opposition obuzibu bwange ne opposition nti erabikanga etakolerera kutwala buyinza ntebe ekolerera abawagizi ba opposition bakolerera kuyingira mu system eza government ez'enjawulo parliament district councils oba bwameya kiringa sirabaho nnyo maanyi muzinzi nti guteekeddwa nnyo kukolerera ekifo kiri okijja kwoya kibaddemu emyaka egitukunyukiza kati mwana ye disappointment yange nti kati ate nti olaba nti abawadde opposition bangi basinga kati okwaki okwettanira kubanga oyo ajja alowooza nti wewangu ekkubo ekisinde ekyakolebwawo dda tojja kujjawo bisubi oyita buyisi kubanga baddewo akulaza ekkubo togezaako kubagezaako ku expandinga territory nti okay tubadde babaka nti 10 baabo nti kati twagala tukolerere parliament y'abantu 200
ebitaano tusobola okukwatako 13 omufuna ng'ate kisoboka kubanga Pakistan balemesa Imran Khan okwesimbawo ne bamuteeka mu kaduukulu. By the way, Democracy afuse muzibu nnyo mu nsi yonna kyannako kati ensi tewakyali n'omu tewakyali free. Eriyo kati ebintu ebikolebwa ddala openly nga teri n'omu ayogera. Waluddeko avumirira ebire Pakistan kubanga abazungu beeyagala baga nti Imran Khan yali afunye mukwano gwe Putin nti bamusibe emyaka gyonna gye baagala n'ebisumba babisule mu nnyanja. Kati kitegeeza nti noono bw'abanga oli bakikoze openly nawano kisobola okubaawo kubanga tejja kubaawo bimwali ku bibye. Ensi kati attention ye y'abakulembeze bitwalowoozanga nti bagunjufu eri ku birala nnyo. Bali ku Gaza, bali ku Ukraine, bali dda bakulwanyisa Russia na kinaki. Kati abantu basinze kibeebuuzaako composite kibadde nti omukulu ono jjajja ayita jjajja teyeeyita jjajja myaka jjajja gyennyini tofuuka jjajja wa myaka kubanga oba tewazaala baana nga tolina bazzukulu tebakuyita jjajja naye era obeerako jjajja w'ekyalo ofuuka jjajja wa contribution nzadde abaana ne bazaala naga nti ono bannaka babirye bannaka satu nti oyo ali ku kati yanagamba nti ali ku myaka ki jjajja yaani kaakati ndowooza kyetulaba kaakati abantu tebeewuunya kituufu omwana ayagala entebe oba katemba. Kituufu mutabani ayagala entebe oba katemba ya kitaawe. Kati kirabika abawagizi be going nti tuweko information question kituufu Museveni ayagala mutabani we yaba amuddiramu mbigere kituufu oba kyayagala kubaawo ayinza kubanga ayagala bibiri kituufu biri kyokyo oba kyagala Museveni ayagala mutabani we amuddire mbigere ekyomwana okwagala ebintu biri tebiri clear biri yes agerawo n'ekirala nti kituufu Museveni ayagala okuvaawo ekyokuba nti oli omukulu ayagala mutabani we adde mu ntebe nze mugasa tekikoddawo naye ddi question ddi ekyakikola ddi era atya kaakati kirabikanga omuvubuka agamba nti sebo kati nange nkunukiriza myaka 5 ate gwafuuka president nga tonaweza myaka 5 nti sebo ye time nona agamba nti nange sebo nkyali pressure up nzikola n'okusinga omufuna juko omuvubuka yagamba nti nywa naye nywa naye nkuwonyeza okufa emirundi mingi nze omutamiivu kubanga no agamba nti musajja muguuli tetanaki nene sebo nywa naye sebo fe abatamiivu fe tukuwonyeza emirundi mingi kitegeera nga wakyali nyinga oli kaakati kino ekyabaddewo eggulo gurupu emuteekana abawagizi ba NRM olw'okuba nti tebiri bwesimba abawagizi ba NRM balina confuse ku ssaawa eno there are two areas olina okwadressinga esooka ya mukulu kigongo ne seeki gyalaga ebiwabiri bibiri waliwo aba onorani abasinkanye katikati and seeki abawagizi ba NRM kali bali mu katu kubanga omukulu oli nga bwe badde enkola y'ebbanga lyonna enkola Museveni talaganga kaadi ze zonna okuva wetandika kudda kufuga ne bwe yali mu nsiko eriwana abaagambanga nti oyo omukulu tayagala kufuga bw'anaamala okununula wano ng'agenda mu Angola tebawabulira nga nayo naye anunulayo ebibozi byonna babikolanga wano naye ffe twali tumanyi maliriza talaganga kaadi ze zonna buli time
Bukenya Gilbert wabeera vice president ngalowooza nti omukulu agenda ninagezaako okuyiga obukodyo njogera ye nakina ki n'okukyusa amaaso nakira ki n'enkuufiira simanyi kwati akyazambala mbabazi naye atuuka ekisa n'alowooza nti omukulu agenda n'alowooza nti omukulu agenda omukulu bidanisa ly'omujjukirawo nakulekoledde yalowooza nti omukulu agenda bangamba nti temukula bali mujamu naye tuwesera omukulu yamugamba nti naye beekonfuma mbikoye ndowooza gwe omuntu okusema mukula nabitwala serious naye naavaayo nagamba nti nange nsobola onfuna oyo ye Museveni okujjako ku last minute waligambira nti nze nvuddewo tobelievinga nti agenda neyanziza Harunah confusion nja kuddayo ku kigambo kya Muwanga nti simanyi Kakande nange ndowooza ffe twalabako ku nsi etannaba kukola ki kuvunda nga ebibiina bikola nga institutions zennyini nti ziri organized, waliwo abawagizi ne bannannyini kibiina n'ebintu bye bakkiririzaamu. Muwanga yali wa DP, kirungi yanywako ku nsuwa y'omugenzi Semwogerere n'abalala, nti abantu abatambuzanga DP ku values wa mu Uganda nti emisingi egyo egigamba nti ddala kiri kyeyayogeddeko nti omukulembeze atunuulira nti byanjigiriza ki bye twagala ebinaaleeta omwana anaazimba oluguudo anaavuga ki ennyonyi n'ebirala. Ebibiina leero bw'obitunuulira mu nsi eno Muwanga yagambye envundu nabyo bitambulira mu mbeera ey'obuvundu. Katudde ku kibiina ekiri mu buyinza ne nannyini ku kizimba National Resistance Movement NRM nti values zaakyo bwe zijja yani ono ennaku zina aweeka ennyo omwana Kabanda mukiise we Kasambya Mubende oba oliawo nti omwana ayina gy'agenze nti ate kiyamaani wa NRM ate agenze mu piraawo naye abaddeyo vice chairman wa Eastern era n'atuukayo naye n'afuumuula byafuumuula. Secretary General ali ku headquarter banange nange sibitegeera kiki ekigenda kola ki ekigenda mu maaso. Abalala ne batandika kudda mu bwama nagende omukulu gyali oba taliyo, naye nga balina ekibiina ekirina okutuula mu structures zaakyo ne ziteesa ku nsonga zaakyo z'ekibiina. Kati ne tutambulira muko eno yonna gye tudiscussing eno confusion yakuba nti institution oba ekibiina nga bwe kyandibadde ne kitambula. Kanzireyo ku education nti oyina head teacher waggulu ne kujja ne kubaako doosi ne baleeta simanyi senior woman ne deputy head teacher keganga nti ono handling academics ono administration, naye oba oliawo ng'omwana wa head teacher naye azze ng'aga nti naye ali ku ssomero nti ate yaani nti owange naffe tetumanyi kakali oba oliawo nga baticha abamu ba David Mafwabi nga nabo beeraga nti owange twagala tumanye okyali head teacher oba omwana akola ki titubitegeera bulungi kuba baga nti nga tonnaba kuwaayo naye waliwo n'abalala abaagala. So kati bottom line eri nti obuvundu Muwanga bwe yayogeddeko kyekino ekivundu kye tulina. Ekirungi nti abamu bacontributinze ku buvundu buno
nalabye mukyala Nabakooba munnamawulire munnaffe yava eno nansala n'agenda eri nga y'omu ate kuba ti abalwana batereeze nnyo ki institution yaffe efa. Kaakati bw'osala n'ogenda emitala n'otuuka mu FDC obuvundu nga neera bukola ki bwebubwo. Omuntu atuuka wali nga values z'ekibiina ate yatunuuliramu abalala nti kati wano mpiseewo ngenda kufunamu. Bw'ogenda mu nuupu nayo n'obuuza owange gwe reedi ddala omwambadde nti olwo gwe nalabye ayagala obwa mmeeya nti omusajja namugamba akantu nkaagala ate kakati atulyekyusa naye ng'olabira ddala values z'oliko oba oyagala kifo tinesalaamu takyagimpa egamba buzibu bwebuli ludda wakaakati niye nayaga nti bwe neepimapimamu bwenti nange awo nsobola okukola ki okutuulawo. Kaakati ffe ababeera eno ebbali oluusi wennyamira noga nti tutwale ki naye Muwanga atuwadde consolation ti buno obuvundu mwe tutambulira kati olina kulwana kulaba onootya ekivundu Charles. Kakati tewaliwo major contradictions. We don't have primary and secondary contradictions. Kuno kwekoyita okuyomba kuva mu contradictions. Nze mukulaba kwange it's a heresy debate mu nyumba. In the Trinity, Father, Patri, the Son, and Mother. Trinity yabwe terimu Holy Spirit. Terimu spirit. If it has a mother, it has a mother. Abadala mbuli ebisawa. There is a heresy debate, and heresy debate is about existence. Yetula netunulira forces eziriwo engeri the uprise the discomfort yaba power monala, how shall we be, and they are looking for those answers, what you would call a response. Tewali mu kutakanya chovala border Mukulu Museveni yagaana all institutions of the state including parliament kutogera ku bya Uganda ne Rwanda. But temumanyanga border yagulawo etya. So you don't know concessions Uganda zeyawayo eri Kagame na kulwaki Kagame yakkiriza ebyagaana. I shouldn't say ebyagaana President wa Angola, you remember, and President wa Angola nga mediating abakati wa Museveni ne mukulu Kagame, including even started nyo kutambula President wa Angola, you remember, but yajja wano ku border. Kakati bano Kunsaro, yes. Yes, kakati the National Resistance Army Mukulu Museveni jakulira yezimbawo the National Resistance Council. The National Resistance Council yali yakuyamba NRA, not the other way around. And Mukulu Kigongo is the vice of the National Resistance Council. Si vice wa High Command of the National Resistance Army. Because if it was politics, Mukulu Museveni under the chairman High Command, and Chigongo also would have been vice chairman High Command. No. No. I don't know of any known person who is the vice chairman NRA High Command. Temamina structure. Nawarule Museveni is vice chairman NRM. To Professor Rure and chairman of the High Command. And chairman of the High Command. Kakati. So if wagenda bwabanga wakubera any contest John alabanga eri serious nga Muhoozi Kainerugaba is talking of being chairman NRA High Command. But mu byona badola ba tweets za Muhoozi, I will attack Kenya, I will do what, and and he became a general. So ranks the military akorachi zeyongera yazimala yo. He is now a general. He is at strategic command
Now kakati no yazimalayo because the last one is Field Marshal and the last one would be Field Marshal, but when you're talking about generals your rank yakola yajimalayo. Now kakati the one alimu this stampede jolaba internally mukulu Kigongo because yatuziza SEC, right? And SEC raising the issues biri. Actually, central issue raising is the NRC management of parliament. And one is committees of parliament zayitanga abazukulira bayitanga mu SEC, Central Executive Committee. Chairman wa SEC. Nakikunyonjodde luli because tufunza akadde anti kibuzo kyabuza is philosophical but ndo anti yategedde he understood my preamble that chairman wa SEC is the chairman NRA high command obuyinza gye buli. It has not been contested. Kigongo eno NRC is still vice, is not even chairman, is vice. Kakati ne wano obatula mu SEC is vice and is not involved, is only applying for being involved. Naga no nyo obukiiko obwo nange involved mukumisa yaga kati tewetaga na kubeera muki mu management of parliament, including these resolutions zola zebakola through the caucus etc. So that's now the agitation. Now the second one, they are asking about Muhoozi Kaine Rugaba, not because by an issue, but tebagala bagwe when the single pendulum is swinging. Oyosanga kintu kigenda wa Muhoozi atenga sana bagenda nyinzo gende wa Muhoozi mukuru Museveni andabanga rebel. Kakati chora tebagenda wa Muhoozi to clarify, bagenda wa Museveni to clarify. Oja why umwana tugenda omwana tawala yagala atomere buli omu it's just about calculation, the way you deal with opportunities. But this is what I see is this, that mukuru Museveni Muhoozi amujje mu byobufuzi is withdrawing amujja mu bya bufuzi ne PLU ajajiyite what you would call like a club of patriots, then yalonchinze ekintu ky'amagye because basically bw'osoma etteeka ly'amagye tewali kyakyuse generally speaking, but yakironchinze ne kiba ekintu ky'amaanyi nnyo. The CDF is like the delegated powers of the commander in chief kumagye. Then the next selection for jogendo okulira nga Muhoozi is the CDF yakulira ki yakulira eje effectively nga abafuuse substantive vice chairman of the National Resistance Army High Command. Gasimbagane ne bannamawulire Honorable Muwanga Kivumbi bw'owulira ebiri eyo ene wammwe ate nayo kakati nze nva ku kyalo bakiyita Bugoyi. Singa ekyalo kyaffe ekyo Bugoyi chairman wakyo w'ekyalo Bugoyi bamulonzi kakiiko ak'ekyalo n'aleeta omukyala abakuuma okukyala abakulira n'aleeta muganda we gatekeeper we ewaka wa ofisi y'ekyalo nga mutabani we nga n'abaawasa bebeetoolodde ekyalo ekyo bwe bakola mu masitoowa kyalo Bugoye. Kakati gwe ngoyina kyo kifuuse ekisozi ekyo no kiri Bugoye kyalo ekyo Bugoye kyo kifuuse ekisozi Bugoye kiri na Butambala Bugoye kiri mu Butambala kakati gwe ngoyinamu amagezi osobola ogaloga ati ekiri ewaffe eri kiri ekyalo kyo kifuuse ekisozi kagamba mmwe mukola debate kene mala ekyalo nga chairman wakyo mukyala we omwana bebafumba bebagabula bebakola ki kati nga munga mulimu demokrasi mu kyalo kino atojjedde obulamu buno manyiyo chairman we osiwalo yasembeza mukodemi we namufula vice nga mubyaka amanti we navaawo gono yingirawo naye naganirawo
nange ni time etusenze kuyingirawo sebo babirwaniramu bubi nnyo akamakafuko olwatu kakati olaba omukodomu wa chairman w'ekyalo yatambula ebweru n'agamba nze brandinga Uganda nemwanyi bichimba kitegeera emwanyi bazitegeera golodi bamutegeera amatama gategeera kati gwe kyekyalo ekyo Rwomushana kimala eby'enjigiriza babitegeera ebyebulamu n'abitugambye dda babitegeera kati ekyalo ekyo oli wali okuba ebirowoozo nti omanyi kino ekyalo kyaffe kino it's a real crowd ente n'abazikuba mwena mulinga I just want people to know nti ku kyalo ekyo oba ogenda okunyumyako emboozi kati ng'ogamba kati kwe ku kyalo nga gwe ogamba nti omanyi kyalo eno ono bw'aliva akaana aliddawo really bw'oba olina amagezi nti gwe ali ku kyalo oyagala nnyo okumanya omukoya oyo mukulu akyali nadi kugambye gwe ku kyalo ekyo no I want to take you to a village I'm a simple man I want to take you to a village nekati ekyalo ekifaanana ng'ekyo kati nosangawo omusajja omugezi w'okukyalaga manyi mu kyalo kino tukyakubaganya ebirowoozo mukulu oli bw'aliva awaani aliddawo kubanga oli mukwano gwa mukyala wa chairman kakati oyinza kubanga olinga Muwanga Kivumbi ayagala okutoloka ku kyalo no nze njagala kugamba so if oli in that village I want to reduce Uganda to a village ng'eri governed with that structure ngera ebitongole byonna muganda wa chairman gwe jango mbulire bota kati ekyalo ng'ekyo a village efugwa bwetyo family bwetyo mu nnyanja eri gye nakunnyonnyodde muba mwagwa kutuukawa ampuliriza omululu my conclusion is this whole debate kati mweyo mu nnyanja bweyagala okusanga nuupu enteeketeeke ku kyalo ekyo tumanya waliwo ekibiina wali kyeteeseteese bulungi waliwo efudise neteeketeke balabira ku chairman nabo balina nnyanja katukomaawo so you must understand musule bulungi